office. We admire that charisma and courage. We are here today to say pole sana. Let me atira. We need to heal. Let me atira. Let me atira. Komi Mungu dria. And you have already understood that. This is how much we love you. This is how much the people of Uganda, the people of Western, the people of Karamoja, the people of Northern Uganda love you. Bannakibiina kya National Unity Platform okuva mu bitundu by'eggwanga lino eby'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okulambula ku pulezidenti w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono yakubwa akakebe katiya gaasi akamuleetako obuvune bwe yali ava mu maka ga munnamateeka wa Nuupu George Musi agasangibwa Ekirabulindo. Leero bamukyaliddeko mu maka ago agasangibwa e Magere mwe muli abavudde mu disitulikiti ezikola amambuka g'eggwanga lino okuli Koboko, Tororo, Arua, ebbendobendo lya Karamoja, Yumbe wamu n'abalala. Bano bakulembeddwamu omumyuka wa Nuupu mu bitundu bya Mambuka nga ye Dr. Lina Zedriga ng'ono ategeezezza Kyagulanyi nti abantu b'omu Mambuka bamwagala nnyo era nga beegomba obuvumu bw'alina. Office, we admire that charisma and courage. We are here today to say pole sana. Let me atira. We need to heal. Let me atira. Let me atira. Komi Mungu dria. And you have already understood that. This is how much we love you. This is how much the people of Uganda, the people of Western, the people of Karamoja, the people of Northern Uganda love you. Kyagulanyi abannyonnyodde ku mbeera gy'alimu mu kiseera kino wabula n'abagumya nti waakuba bulungi. The problem is on this leg. There's a wound which is drying very quickly, but the pain inside is out of a fractured bone, which I'm told will also get better. The pain reduces, especially outside. The wound is drying. But inside, I was told by the doctors that it will take time for us. So I can stand, as you can see. I can stand, but only on this leg. I cannot support myself on this leg, and that's why I use clutches. N'abantu mu bitundu ebirala bamukyaliddeko nga mwe mubadde abaana kw'ossa n'abaliko obulemu nga bano bamwetikidde ebintu eby'enjawulo okumukulisa ebyo ebyamutuukako era n'abagumya nti waakuba bulungi. Katonda abirimu naye nga nsanyuse nnyo okulaba wano okawe wali enooma wana eno naye nga bwolaba bone bali bwabo bagambenti wano wantoma nnyo okunokuna bagenda bamujja naye nga nja kubafiira nsanyusa nnyo mwana rasita. Muwani Kapongo n'omuyimbi era ng'erinnya lya stage yeeyita Rastamulo asabye abantu abaliko obulemu nga ye okukomya okwemalamu amaanyi wabula bekkiririzeemu. Olina okwekkiririzaamu nga ggwe tolina kwemalamu maanyi. Singa nze nali neemalamu amaanyi singa ne wano siriiwo naye essuubi lino lye mbagamba oba kadivayisi abantu abali mu kategori yange abantu abali mu kategori mu nfaanana gye nfaananamu nokuso bannange twekkiririzeemu nti tusobola buli kimu tukisobola. Eri abaana ba ghetto abasabye okulemerako ate babe nga bekkiririzaamu kubanga abaana ba ghetto buli kirungi kiva mu ghetto kyekisookera ddala. Tuli namba emu era abaana ba ghetto bonna gye bali bane temuggwamu maanyi. Never give up. Tugenda bugenzi mu maaso. Ebintu ebiri mu nsi mubiraba banange temutuula teri kuzikiza mukalube ekijja kijje. Mu balala abakyalidde ku Kyagulanyi be Bavudde e Busoga nga bano bamusiimye olw'omulimu gw'abakozeemu n'okuba ekyokulabirako gye bali era nga nabo bamukulisizza okusimatuka ebyo ebyamutuukako. Okwebaza olw'omulimu gw'oli tukolamu. You've inspired many of us okutekinga on enjiri ey'enkyukakyuka mu mulembe gwaife. Abandi kuife tituyidanga kuneeno lwakubanga watuyamba okutegeera nti obuvunaanyizibwa bwaife buli omu buli eyo yali era gye tuweerekeza. Twenda bwakugayita amaloboozi gaife kugaabonabona abatusoose wano
okukweisuusa ebyakutuukaku n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwo. Tweyanziza ino okutwaliriza waka wano. Zanet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.